Mugamba mutya abali ku channel yaffe tibwa Chaiti YouTube channel ya Folwalero zizenamu abantu abakulu yagadde mbalage ku ddagala eryo oyayitibwa kutukumu. Omuntu omukulu ng'olina ekizibu ky'okubeera nga weerabiralabira mulimu abantu abeerabiralabira. Omukulu gwentegeeza kutandikira ku myaka 18 paka okudda waggulu ng'olina ekizibu kye ky'okwerabiralabira nga weerabira eky'amazima. Beera ng'okozesa ku ddagala ligenda kuyamba walina ekizibu ekyo omuntu omukulu. Nkusaba ofune kutukumu oyayitibwa kutukumu oba tusobola ogiyita embutamu oba kabbo k'abakyala erinnya ekkulu tumuyite kutukumu oba embutamu. Mu kulinywa tuliyita kutukumu mu kulinywa. Funa kutukumu oyo nga bw'omulaba. Bw'omala omufuna mutereze bulungi omwozeeko bulungi muteeke mu seffuliya. Nkusaba ofune olumanyo n'olumanyo lulongoose bulungi lulina lugatte ku ddagala eryo. Nkusaba ofune n'ekifumufumu. Funa ebikoola butititi n'emirandira n'ekifumufumu kirongoose bulungi okyozeeko bulungi nakyo kigatte ku eryo. Osobola n'okugattamukko ku bikoola bya ovakado. Ebikoola bya kedo teekamu ebitonotono beera ng'obyozaako nabyo biteeke mu seffuliya. Kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye nkusaba obeere ng'oliteeka mu seffuliya, teekamu amazzi oba otuzzi, teeka ku kyoto tokosa. Bw'olimala okutokota beera ng'olijjako liteeke wansi liwole lisigale mu kibuguumirize. Beera ng'onywa ku ddagala eryo gwalina ekizibu ky'okwerabiralabira lijja kuyambakokko. Ku makya ng'omaze okunywa caayi osobola okunywako akatundu ne mu ttuntu ne kawungeezi bw'otyo n'obeera ng'onywa ku ddagala eryo lijja kuyamba okusinga tutunuulidde oyo gwe bayita kutukumu. Singa bwe tutunuulidde mulungi nnyo mugattemu eddagala lye nkugambye eddala beera ng'olinywako kigenda kuba kikuyambako bulungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe tibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.